yesterday mu meeting of President Museveni omukulu Liripazo yavuddeyo n'amugamba nti mmwe mubakuba ekikono era muzeeyi mu mulimba abayimbi muyina be musobola kufuga bigambo. Okay. Ekisookera ddala nze nja kusiima Katonda ku lw'okuba nti n'okumusanyukirako Liripazo okusobola okuba nga naye yafuna akakisa n'amiitingi omukulembeze w'eggwanga n'anyumyamu naye kikulu nnyo nnyini ddala kuba buli omu yandyetaaze okumiitinga omukulu anyumyemu naye n'okumukabira ku bizibu kubanga oli ye jjajja waffe. So Mukama yeebale okuba nti yafunye opportunity eyo. Ekyogamba nti nno ssente tuziwa mikwano gyaffe simanyi badde ayogera ku ffe neffe tetuziwa mikwano baffe. I think yabayogera ku nsonga President yamugambye nakwata billion nenziwa Kenzo ne Bebe Cool lwaki togenda eyo namugamba muzeeyi ffe mu kapasite yaffe Pazo tuze tumubeererawo kati nga nze muyambye nnyo ng'omuntu mu bintu bingi naye akimanyi ne bwe yalwala ebbombo ez'omukuba mubeererawo naweerezayo kantu ate nga sinayingira na byabukulembeze bataaze brother n'ebirala bingi bituze tubeerawo naye mu kampeyini ze tubaddewo yagira ku sayidi ya Bebe nenze mbadde musuza nze mbadde muliisa n'abantu be. Kimanyi ne wano ku federation yali azze n'abaako kajjawo mu butono bwako konna. Essente oluusi ze yandibadde yeetaga ng'omuntu ave mu bizibu azimbe avuge tuyinza obutazifuna wano kubanga kino organization eno y'abantu bangi ekavalinga eggwanga ddamba tuyinza obutaba na capacity ewa muntu ekyo kyawulira nti kyasaana neffe tumu okusinziira ku busobozi bwe tukola ki bwe tulina. Ekyokubiri wano this is federation ekolagana ne ba members are the associations kati any member of any association that affiliate to this federation they actually benefit the most especially if they are in line very well with the association. So simanyi association Pazo mwagwa nebwe bajeri eyo gyandisose n'atuukirira now making sure that he can benefit from there and then they recommend him for here for in case of anything. Otherwise me as a brother have been there for him in so many ways. Did you feel offended oluvannyuma lw'okuba ng'ayimiridde maaso g'omukulembeze n'akwogerako ebigambo bwe bityo? No, I cannot lie nti I was happy with his statement. Naye at the end of the day tiyabadde specific kubanga simanyi oba yadde agezaako okukakkanya nze oba Bebe Cool obaani oba okitegeera naye nze ng'omuntu nze mubeereddewo emirundi mingi ate kyesirowooza nti bw'aba akedde ku makya n'akyewakana nyina kyenyinza omukola kubanga nze sirina kye nali mukoledde nga nkimubanja. President ensonga eyinza okuba eviira ddala ku kyokuba nti mubadde nga mugenda ne musisinkana omukulembeze ye ne mumuleka emabega ne mutwala abalala. Anti kati nze omulimu gwange si gwa kutwala bantu wa mukulembeze. Mulimu gwange gwa kubeera wano n'enkola bye nnyina okukola bentwalewo omukulembeze mba n'ensonga ezibatwazaayo oba okitegeera oli ajja n'akubulira ebizibu bye ne bikusukkako ne bijulira oba okitegeera n'osaba appointment bw'ofuna omukisa ng'ekyo kibaawo oba okitegeera. So for that case sijja kulimba nti nze ogwo musango gwetaaga kunnenyezebwa ng'omuntu. Ku nsonga ya studios zebogera kuba omukulembeze yadagamba nti studios eziriwo tebafuna budde buzikozesa n'ebyuma ebirimu tebisobola kukola si bya mutindo okukola nnyimba oba oliawo ezakabi. Studio zino zewatugamba omukulembeze yabawa zo eziri zikola abayimbi bazikozesa. Waliwo studio eri Mengo yo ngirinako nya idea okitegeera eri Mengo abapukamengi bonna abaagala okugenda okurecordinga gyeri eri mu mikono gya State House under ndoza Sam Mugagga, Dr. T ne Madam Carol Nantongo oba ne Carol Nantongo si Carol Nantongo Sophie Nantongo Sophie Nantongo Dr. T Sam Mugagga it is there being supervised by the State House at Okero House. Those are the office of
State House controller Barecheka Madam Jane Bareche kati studio gyeri era upcoming ye nayagala ogenda recording oluyimba Mengo studio kolaki nkirina ka idea kyekyo because they have reported it to me ne baginyanjulira so nkimanyiiko. Ekigambo kyayogedde nti mu kulembeza abayimbi mwagalamu bayimbi batasobola kuvaamu ddoboozi nti batalina linnya b'osobola okufuga. Simanyi bw'oba tulina bonna tebalina mannya naye kyensinga okumanya emiti emito gye gigumiza ekibira. Abayimbi abapya tubeetaaga nnyo mu federation eno kubanga bo babeera tebalina capacity esobola kukola bintu bingi kuba abantu banatandika kukola abamu nnyo abamu bakola naye nga tebannaba kutuuka kufuna ssente zibayimirizaawo so they will need our support by all means. I have no idea. Mr. President, magezi kigoyinza okuwa libipazo n'abayimbi abalala ndakube ya bebe nayogerako naye nangamba studio gyeri naye yiye bwatyo nanga it's mine. We spoke on phone. Yangamba studio yo gyeri naye yange sibyogera nti no bya yankubira nali otusukunkwe naye nali njogera naye on something. Nze si ye yagenda n'alobingira abantu be okisegedde kati yiye amanye endagaano yali etya ekyo kisizo kiyingiramu si byange okitegedde ekyo kiki yagenda n'asaka yamanyi kyeyasaka yakisakiraani era bakikozesa batya so nenze yaŋŋamba bw'atyo. Ekibuuzo ekyamubuuziddwa president yamubuuza nti lwaki abayimbi mwagaana okukwatagana naddala nga kati nga president ebbanga lyomazeewo wano eno ndowooza ya myaka ng'esatu naye obuzibu kyagaanyiwa mu kukwatagana kulo nga nereri pazo gwe tumanyi nti yali abaddeko naawe nemukwasagana ate era we yatuuse era ate nakwogerera amagye mu abayimbi abali wano naffe abakolagana naffe wano bangi Southerns. Nze njagala ogenda obuuza abayimbi abali mu Northern Uganda, Western Uganda n'abalala bangi. We have a lot of beneficiaries. Abantu abali registered wano bali mu 3,000 bagenda mu 4,000 abayimbi and they are all benefiting. So naye abantu abamu tebaagala kubeera mu structures, abantu abamu tebaagala kubeera gabo owulira omuntu aganziba mpaka ngengende, abamu baagala tayagala kutambula na group. Mwe bantu mubamanyi wano mu Buganda tujjula emmere tuteeka ku lusaniya naye mulimu oli agamba nze saagala kulya naabo bampe yange ku sowaani yange. Mulimu abantu nga yenga tayagala kulya n'abalala nabo mwebali kati naye abali wiringi olya n'abalala era weebali tutambulira wamu and they are very happy. Mr. President, ekyange kiri besides that ekyange kiri ku Grace Khan. Tuwulira nti ali mu rehab ate rehab nti yamuwamba. Federation mukoze mutya okubanga mumuyamba? Already twa contributinzeeko ne tuweerezaayo obuyambi in our capacity. Twaweerezaayo tiimu yaffe ya mental health yagenzeeyo era ne bakuŋŋaanya ssente ne Madam Amelia n'ayongerako Amelia Nambala ne bazitwalayo. So tetumanyi whether they are going to release her oba bakyamugaanidde. Naye ffe ogwaffe twagukoze. This is an organization for not only few but many people. So tusobola contributing, tusobola kugezaako ku busobozi bwaffe. Kubanga oba onaabayo akafuluma ng'onaayingidde, onaabayo akafuluma ng'onaayingira. Osegeera. Ate nga ssente ze tulina si nnyingi nnyo ekiri awo nti zisobola okukola buli kintu ne kiggwa. Yes. President, tukkiriza nti struggle wayita mu nnyingi okwala nti munoonyeza Mzee Museveni akalulu. Naye mwali mu biwayi, ekiwayi ekikyo n'ekya Bebeku. Ekikyo kyewala okulembera wakyaliyo abayimba ababanja. Nze sikiwa nti eriyo omuntu gwe natambula naye ng'abanja. Okuggyako baawulirako nti baagabye akasiimo, nabo ne bakomplaininga ne banga waayi. Bwe bali baabawadde akasiimo ate olwo ffe naye ffe ng'omubiri twayiwawo mmoja ate nga nawe bw'omanyi nti abantu baali bangi akasente ke baafuna kaali si kangi nnyo wadde baali balina omutima ogukolera baasanyuka nnyo and they are very happy that they have really contributed on the last campaign for the president. Abange bonna wali owuliddeko omuntu gwe nakola naye complaininga? No, wali gyali? Ani? Fred Sebale. No, Fred Sebale nga nabo facilitating. Namu facilitating. I facilitated them. Abantu abasinga bonna babanja kasiimo. Because mumbuulize contract yali egamba ssente mmeka.
Osegeera. Yeah. Ekitegeeza abayimbi abayimba mu campaign ku side yo bwali nabo teri abanja. Babuuze bonna buli gw'omanyi kuvira ddala ku Omega, Green Daddy, Chosen Blood, Rage, Fiki Gaza, Truth, bonna ekyokubiri n'abantu n'abayimbi be twakolagana nabo bonna aba mu region, buli muntu teri abanja okujjako nga basaba kasiimo, ate nga n'okutandika osaba akasiimo baamala kuwulira nga bawulira nti waliwo abagenda okukola ki abasiimiddwa n'abalagenda okusobola. Twakola ne ttiimu sina y'abayimbi bokka, even including media. Twali ne ttiimu y'abamedia abantu almost nga 10 be twatambula nabo, but they are all happy. Just we bawulira nti waliwo akasiimo akeetaaga okugabwa, nabo ne bakubira ku masimu ne banga waayi tebatwerabira kubanga ate abange ku saidi yange basanyufu, naye bwe bawulira nti waliyo akasiimo nabo basitula ku ki ku bitogi. Ate nga bw'otunuulira bw'ogenda ku social media zaabwe abaffe abamu bakola videos nga wetwogerera erimu almost 60 millions on TikTok. So they really contributed. One video ngerimu 60 million on TikTok. That's very big. So abalala bali mu 20, 19, 50. They did a good job. Kati wawulira nti basiimye abalala ng'ate iyo omuntu alina obukakafu ng'obutannasiimibwa, really kimukuba wala. Naye they are very happy and we are moving well and we are very happy for the opportunity Your Excellency the President gave us. President wasanga tumaliriza eri omukulembeze w'eggwanga okubanga yakwesiga mu buli kimu kyonna ne ssente. Bano abantu nga ne bagenda mu maaso ge bamugamba ebintu nga bino eno talowooza nti obwesiimu bwada akuliramu trust eggwawo. Muzeeyi naye abimanyi banga lyamaze mu bukulembeze lya myaka 4, is very experienced. Ebyo abirabyeko. Eriyo abantu abagenzeeyo ne bamukaabira ebizibu n'abiwonya ne bamala owona ne bakwata eggere lye limu ne balimusambya. Si muntu omu, si babiri, si basatu, si bana. Okitegeera ne mwami Kyagulanyi yennyini amuvuganya the leader of opposition here in Uganda. Alina ettaka e Busaabala buli eka ya miliyoni 800, alina over 10 acres plus. Ewe gy'asula e Bwangere buli ali ku eka 7, buli eka eri mu miliyoni 600 plus. Alina amaato ku nnyanja, azadde akuzizza kati asomesa ne mu university, naye agamba si musanyufu. Kati nzaani President katono, President abantu abasinga basobola kunywa kujuisa ebikajjo musiba ekiwedde gwa tusiibula wa kama waffe enteekateeka kuwumirira emiti tugenda teekawo enteekateeka. Tuli mu studio era naatera okutandika okuta. Nnyinza n'obbawaayo obudde bwonna bwe mwagalira mbaweddi mbawe leero. Abatiimu yange we bali my staff fulumye oluyimba leero naye bugenze nkya kati sulemu President wiiki nga bbiri emabega obadde otematema ssente ezigenda mu SACCOs ez'enjawulo oba mu bubinja obw'enjawulo. Twasobola kulaba ng'owadde Northern Region abantu ne bagamba miliyoni 10 ntono. Twaba 10,10 ziyinza okubeera ennyingi oba entono, it depends. Kisinziira ani yagamba nti ntono. Abantu bagamba okusinziira ku bungi bw'abayimbi abali mu ggwanga Kituufu. n'abali mu SACCO miliyoni 10 esobola ziba tezina kyezigenda kukola. Eyo complaint tugifunye nnyo naye tuli mu kugezaako okulaba nga ate tukituusa ku bakama baffe, naye twagala nnyo okusooka okusiima akatono akaliwo ng'ate bwe tunnyonnyola lwaki oluusi wayinza okubako ekirala ekitaagisa. We are also aware kuba kati osanga district region emu ng'erimu district 11, district 10, district 9, naye nga buli district eweza abayimbi abawera 50 ng'oluusi bw'abatera akantu mu SACCO the entire region ne batera miliyoni 10 gambulayo eddala nga ziba ntono tolya n'anonayo 2 oba 3 naye ng'ate ne bwe ziba nga anonyeyo emitwalo 5 tulina osooka ne tugisiima kubanga biseera bingi nnyo tezibaddeewo n'okuba nti no zituweebwa kinene. Baba zifuna bateeketeeke ekimala okukwata ssente zonna zikozesa.
Yes, kubanga wetwa receivinga sente ezo twasooka ntuziholdinga netusooka ntuyisaayo emisomo. Twasindika secretariat yaffe wano negenderamu aba loans committee n'abalala, then nga ku district tumiitinga abakugu ku bya sako ne batusomesa, then ne tubanga tufuna ne ba RCC, RDC nabo nga mu meeting bavaamu mu meeting. Tusobodde okufuna ku DPCOC nga bajja ne batukiikirira, nabo ne babeera mu meeting okusobola okuba nga bagayidinga mu mbeera emu oba endala, n'obukulembeze obulala ku district oba ku bitundu we tuba tutuuziza olukiiko. So babadde basooka kuyitayo ne basomesa bonna, olumu nga twenvayitinga ne bakulembeze emitendera egy'enjawulo okusobola okubeerawo ate nabo ne bagayidinga. Okuva wakoma mu office gutula muri mu office ne vice president Shiba Kalungi tumala mu office naye ya vice president abalanga mu Palaso tali mu office asasulwa nga takola Palaso ebiseera ebisinga kati nga bolabe no federation tuli bangi aba secretariat president first vice biki kati abamu bakolera wano ku kitebe naye ate omulala asobola okuba nga ali mu field because it's all about mobilization and management. Okitegeera kati Palaso alina byakwasaganya mu ngeri ye naye ng'ate naye wanajja, but he will report very soon nga bw'omanyi yali twakava mu campaign ate nga alina byamaliriza, alina ennyumba ye ali mu kugizimba enaatera okuggwa naye mukwata everyday baali bamubako seminti naga n'okwebeererawo n'ebirala naye nga budde bwonna alipootinga sebe.